bannankyukakyuka basimanyi mwakyegendereza ekintu kino mu kifu by'okukigenderera. Ebiseera ebisinga waliwo bannabyabufuzi bye babuuza nga bakyaziza ku pulogulaamu ez'enjawulo nga bababuuza ekibuuzo kino nti NUP 2026 mukyogerako ki? yoba protest vote eno eyawukana etya ne defiance? Ebiseera ebisinga abantu baddamu nga bagamba nti tewali njawulo. Bannange enjawulo weeri. Ate mukimanyi naye lwakuba mumwina agenda yammwe gye muvuga okitegedde mulinga bagamba nti tewali enjawulo wakati wa protest vote ne defiance. Bannange enjawulo weeri. Ffe kye tutegeeza mu protest vote president ne bonnabyabufuzi ne munnankyukakyuka yenna azze nga nnyonnyola ekintu kino. Naye nze olwayo njagala njogere ku nsonga eno eri wakati wa defiance ne protest vote. Ffe bannankyukakyuka ba NUP aba people power tugamba protest vote. Ffe tetunayogerako ku defiance ate tebirina bikwataganira. Defiance eyo yali yammwe 2016. Ffe 2026 tuyina protest vote. Mu protest vote kye tugamba abantu nti buli muntu yenna jangu okuba akalulu kano ng'okakubira ensonga, ng'okakubira ebyenjigiriza oyagala ebyenjigiriza ebirungi ng'omwana bw'asoma tagenda kufuuka munoonyi wa mulimo, ng'asobola okwetandikirawo omulimu oba nga n'omulimu nga kimwanguyira okufuna omulimu kubanga aba afunye okukugu obusobola okukola omulimu ogwo. Kubanga abaana bangi bagenze ne basoma naye oluusi obasanga nga ne kampuni tesobola kubawa mirimu kubanga bye basomye tebiri ku maketi. Okitegeera bye basomye tebiri ku maketi. Kati ku byenjigiriza jangu okuba akalulu oyagala ebyenjigiriza ebigenda okuwa omwana w'omusingi nga naye bw'aba anoonya mulimu ng'agusobola okufuna, bw'aba nga tanoonyeza mulimu ng'asobola okwetandikirawo omulimu. Okitegedde twetaaga akano akalulu ka protest vote nga kakube ng'oyagala ebyobujjanjabi. Okitegeera ng'ebyobujjanjabi bya buki omuntu ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'odda eka. Enteekateeka ya NUP ffe nga tuli mu buyinza tetwagala kulaba bantu omuntu n'aleeta omulwadde senga najja kojja najja abaana ne bajja bonna ne babeera mu ddwaliro ne babeeraawo bazze kujjanjaba muntu. Nedda, twagala omuntu nga bw'abaaza omulwadde we bw'amuleeta mu ddwaliro oba wakuwa kitanda amuteekewo yagenda akole. Amalwaliro galina okubeera n'abantu abalabirira abalwadde. Okitegeera si mwenna kujja ne mutuula awo mutandike okugamba nti muzze kujjanjaba muntu. Nedda, twetaaga ebyobujjanjabi ng'omuntu bw'agenda mu ddwaliro tetuganye abantu Katonda ayambako okukola ki okuba nti ajjanjaba. Naye ate ffe abasawo bakola kyamaanyi nnyo, oba obujjanjabi bukola kyamaanyi nnyo okuyamba omuntu oyo okuwona. Naye obujjanjabi ogenda mu ddwaliro olwo nga kalinga kattiro. Abantu bagenda mu ddwaliro n'okutyayo batyayo. Amalwaliro bw'ogenda mu bifo ebikyamirwamu emanju nabyo bikyafu. Twetaaga amalwaliro nga ddala ddwaliro. Twetaaga eddwaliro nga obujjanjabi gye bulinga. Omuntu bw'agenda mu ddwaliro tugamba bugambi mu Katonda bwe yasazeewo naye nga afunye obujjanjabi. Naye kati olwaleero abantu bafa lwa butaabayo bujjanjabi. Abasawo abamaze okusoma tebaweereddwa mirimu ne bafuluma ne bagenda. Ate oba oli awo n'abamu tebalina bukugu bumala. Twetaaga okulaba nti abasawo abakugu bakugula abasawo abalala, baba babangula abasawo abalala. Okitegeera jangu okuba akalulu ng'akalulu k'okuba
ogenda kubeera ng'ofuna enguudo ennungi okitegedde si enguudo ezifiirako abantu ng'abakulembeze b'olonze no bateeka mu buyinza nga bali akawunti okwebyo bye balina okukola sibana olwaleero kati kansooke mbawo ekino singa gavumenti yaffe yebadde mu buyinza buli abantu abavunaanyizibwa ku supervising enguudo bandibadde bawe accountable ku bantu abafiiridde ku luguudo lw'Entebbe wano baganda baffe bafiiridde awo mumaala bakola jiivu yokka kubanga yali mugagga kuba yali amanyi naye abantu bangi bafiiridde awo buli muntu yandibadde avunaanibwa ku bulagajjavu obwo naye kati tewaliwo muno omuntu nemu agenda kuvunaanibwa ffe mu gavumenti eyaffe tekisoboka kubaawo buli muntu ajja kubeera akawunti twagala ojja okuba akalulu ng'omanyi nti omukulembeze gw'ogenda okulonda agenda kubeera muweerezaawo jangu okuba akalulu ng'akalulu k'okuba okamanyi nti kagenda kukyusa ebyokwerinda olwaleero omuntu olwaleero atera okugenda ku poliisi